Besigye mutabani wa mu 7911 gwotasobola kumwejjako ebyo byasigala byawogana kwata kiwayi ky'Abaganda kusembeza wano tukifuza tugidivertinga tutya oyajjanga diversion. I see. Lwakwa kutegenda kumanya bya bufuzi kyekyalutawanya mu ggwanga Uganda twali badde byonna tubizinzeeko ngabo tetukyetaaga kuwulira sibubulwa bw'abategeera oli bw'otunuulira ono gwe bagamba the man Luchamus ye yasikira bali abatandika ekibiina kya Conservative Party abantu Mayanja Nkanji ba Joy Gundi balinga abantu bali mukaaga yali baddemu amagezi agatunuulira ekigambo conservatism andage mu FDC gye bagenda okwegattiramu kye bazze nakyo conservatism eyiye gye yannyonnyolako yali eyogera kigambo ki kuzza na kutunula Buganda n'amawanga gasigalidde kubanga yogera conservatism kiba kitegeeza tambula nga muddugavu tukuume ebyaffe byebagala okugamba nti wegase ne Besigye ate ali ebyammwe ebbanga lyonna Besigye watambulidde njagala ombuleko wakusazinga Museveni nti Museveni wakola ensobi bwe twava mu nsiko ebintu byebaga nti wabibaddiza balwana n'ebyabwe emifikago gyo soko ogiteekewo gikakase gw'otuletedde obuzibu Besigye yali abyogereddeko wa simanyi gwe mwetimbe naye mu Abaganda babiri oba nammwe mwafuuka Baganda Banyolo Baganda Bobote Baganda ba Samson Kisekka Baganda bano ba Bidandi Sali wekonera ku federal atenza uko nyingira mu toilet njagala okutegeeza eggwanga lino nti ebyobufuzi bwongo bukweyimirira gweke nyini nga wegatta mu bibiina by'obufuzi sooka bwongo obwo nga bibiri byoteeka mu bwongo bubiri bitya bitambula birongo eggwanga lyange lifuniramu wa n'abantu baalyo isense ekyokubiri nsibukawa mu buwangwa bwange Museveni si kyayita palachiolism ekyo kulowooza ku ggwanga lyo notalowooza Africa kuba yaga palachio mind gamba ye palachio mu byentegeera ye yali agera palachiolism nawulanga palachiolism sima palachiolism ayinda palachiolism saakategeera palachio bwekityo ndowooza bwe kiri ne wano kankinonye nga tugenda maaso mulimu batamu ze baleeta ez'ekikomunism oba ekikomunisiti ze batambula nazo butya bwonyigiriza kubanga abakomunisiti abasinga bonna kye basooka okugoka kunyigiriza butya bw'oyinyirira ekiriwo n'okifuula ekitalina mugaso abasigadde bakiveemu entegeera wano e Buganda si bwe n'oboyogera biddamu bitya tosobola kukyusa ggwanga lino butegeevu bwalyo ekigambo kiri parochialism a limited or narrow outlook, not especially focused on local area. In simple terms, narrow-mindedness. Kuberanga obwongo obukulembeza bali narrow. Ebikolwa byaffe byennyini bitulopa okuba nti oli narrow. Gwatajjawo isensi y'obutegevu ate oteekewo ekyobusirwa naye alina okuba narrow kumu ababiri. Nti okulowooleza ku kiri ky'ogambye nti ebyobufuzi olina okusooka okutula eggwanga lyo butereevu ekyo nkiddamu nsinziza ku TMO1 Museveni akiyita parochialism bugwagowavu bwa butategeera bya bufuzi gwava mu busago oyinza otegeera ate abategedde emyaka 821 mpulira yayimirizawo Buganda ogisanga eri sovereign webedde lyali ggwanga balikola mulimu ki nga ye omunalwanda okuyimirizawo eggwanga n'enkola y'abazungu gye bajja nayo mpulira batambuza abo bayise buyise atumalira ebiseera banayita ne bagenda mulinde kuvaako kuba kufaakwe bw'oliddamu okulaba ku mulaalo wano ajegera oba omunnalwanda ajegera kale ssebo ng'oza obuyinza bubaka omuntu ono waba bukutte kiba bwe kityo si bwe gubeera naye akantu kano kakyansiiwa ddala gundi ono Erias Lukwago neetaaga okukola fact finding ku ye ge mazima njagala kukola fact finding ku wa Sipioli Kenny Luchamus baba gwago wazizza mutya oli yali wa DP ono yali wa CP gye bajja ate okuyingira FDC eno okakasa nti ate babulukira mu mbuluko erowooza nti sinnakitegeera Kampala by'ebyobufuzi